kikale kikuteeko nnyo nagayi akifudde nnyo ali mu kulemezaamu mwana kitegeere kiteetaagisa nga takimanyi yamusobya. You understand? Kati nebuuza kyenyo ekyo, like that's what I want to know. Ze ngomu nga mukwano gwa Lydia Flavor kyali wange ositegeera naye kale ndaba alemezaamu nnyo mu mwana ate nga ate yamusobya ositegeera. Grenade. Flavor kyokwate kiriyo. Grenade. Oyo omwana omanyi sente ze yateekamu ku renovating ennyumba yali erabika bubi nnyo nnyo. Bw'oba obimanyi olinga bw'ogambye oli kyali wange. I don't want to exchange words with you because I respect you. No, just me. Bw'ogamba nti obimanyi era ng'ogamba nti namusobya, you have too much proof that you know more than I do. Wamwetondera nga oli wakubira essimu omugalidi I'm going to come. N'ogamba lwaki tolabika ositegeera. Nagala lwaki tolabika. Nze ndi mulalu. Omaze otwala ssente ositegeera. Omulalu. Naye kati omwana no teweesiba ku ebyo bye yayogedde ositegeera. Naye lwaki oli mugezaako okulonda erinnya ly'omwana ng'ate gwe wamusobya ositegeera. That is not right what you're doing. Flavor, oli muntu mukulu. Oli omwana yakwesiga n'akwebookirie n'omutwala ku nnyumba ng'erabika bubi ositegeera ne mutandika okugitereeza. N'ateekamu ssente ezo gifuula empya n'erabika bw'etyo ositegeera. Good, nkubuuze ekibuuzo mugana. Nga bw'ogambye nti kale nze namusobya. Lydia ku bigambo byayogedde nga bw'ogambye ndi mumwonoonera linnya. Okakasa kirungi obimanyi. Naguza Lydia oba namupangisa ennyumba? Dani. Wange. Nzize wano kwogera bingi. Naye gwe amazima ogamanyi okitegedde. Tekera ebintu by'oli mu kulimba ensi mu kulemezaamu mu mwana. Kati kankubuuze what was the reason eyasookedde ddala gwe okuvaayo otandike okwonoona erinnya ly'omwana? Like what was the reason? Did you reach out to her or inacho mubanja over like I don't understand. Kubanga amazima gali nti ku bintu byewamukola ne byewamuyisaamu singa yali mubi nnyo yandi kusibye n'okusiba n'ositege naye olaba tekyabaawo ate kati ovuddeyo ate kati otandise mwana that's the bwana wandisaze bro wandisaze ositegeera wandisaze man byokwate biri oli muwala mwana ate wamusobya ate oli mulemezaamu. What you doing is not right bro. Naye no munange yannemezaamu yanjogeredde ebigambo bingi. Olaba bro yo kimanya ayogera mazima okimanya ayogera mazima kyovala yavuddeyo ayogere kuba yo ayogera kyogamba aninako ebbaluwa ebutabika nti ndi mulalu bw'aba ayogera amazima ate n'ogula ennyumba ku muntu omulalu just oyinabyozanya maani naye just byozanya bizanya bulungi mwana wandieterezeza bro. What you're doing is not right. Oli musajja mukulu wewe ekitiibwa byonna byozanya wandi no bro stop those things. Understand? Desh kat Uncle Grenade nga bw'ogambye ndi kyaliwo ky'ogamba nzikiriza eky'obufere Lydia namubba nga bw'ogambye amazima gali nti bro wafeera omwana. Okitegeera wamufeera n'odduka nga muli mu process ekola ebintu. Nze naliwo bro kuba nze by then Lydia twali so close okitegeera naye wamufeera okitegeera naye natandika n'okunoonya naye nga takunoonya mu mutima mubi naye ng'alaba bye wamusuubiza tebiri mu kutambula abo birina kukola ki kutambula n'obubwaka ssebo mwokeza nno tewali ayokeza naye nga sala byonna byozanya Dani Flavor ati amazima gakaawa kati kyogamba Lydia tamanyi mazima sala oli byokola bya kisiru
Gwa musobya ate ovuddeyo oli mukugira linnya lye. Tegeera. Oli kyali wange mwana. No, kubanze na I was there. Tegeera. And you were the one in wrong. Tozanyira mu feelings yange. Tozanyira mu business yange wasn't byenjogera bya kisiru. No. Tingiranga ko mu bibyo kitegedde bino byali between me and Lydia. Respect me as I respect. No. I'm not going to respect you. What you're doing is wrong. Timaina lwaki ozene wano by the way. No, oli mukocha. Onoonya mawulire oli ku linnya lya mwana lyozanyirako kyokka guwa musobya. Kitegeera. Man. Nonsense wamajja gwako ebyokulimba linnya. Muje bareko mwena. So nze nina amaje njagala okubuuza. Mwena both sides. Gurune waliwo ku side ya Lydia. Era ensonga zino zisinga ozimanyi wezitambula era ne wezaali. Kyetwagala okumanya ekituufu. Lydia yagula oba Dan Flavor yaguza Lydia oba teyamuguza yali amupangisa bupangisa. Then ekyokubiri Lydia sente ezabanja era ze yali anoonyeza Dan Flavor sente ze yamuwa okulinovatinga ezo zayogerako 40 millions plus oba waliwo ensonga endala. Ono baali balina okulinovatinga ennyumba era baakikola. Mustegeera ennyumba ne bagikyusa awo makati awo Dan Flavor n'abwaka nga sente babazo zibuwa zonna. Ositegeera n'abwaka era Lydia awo yabonaabona nnyo nga noonyoona omusajja. Ositegeera paka ndowooza yakwatagana n'abo bannanyini nnyumba bennyini. Naye Dan Flavor yabwaka. Ositegeera naye ono guys ekyemmanyi yabonyaabonya nnyo Lydia oyo. Ositegeera bonyabonya nnyo mu eyo process naye oli yamwesiga ng'omuntu nga bonna banekyaliiwo. Negunedo badde okimanyi mbadde mmanyi wakula. Nze nakula ssebo ate oyagala nkulire ku bulimba bo naawe ng'oli mu kukolona linnya lya mwana naawe. So Dan Flavor nze wamma kyenjagala okumanya Lydia yakuwaako sente ez'okulinovatinga ennyumba eyo era zaali sente mmeka? Kati kambabuulire nina ne increment agreement eya company yampangisa ennyumba eyo. Lydia yampa milioni 15 mu cash. Yali ne gaya oyo Grenade byayogera ati yali nawo. Yajja ne gaya za kulinovatinga. Yali uliriza. Bwe tukiriziganya milioni 2.5. Nangamba Dan Flavor. Nkwegayiridde nsaba onkyusize kale ya orange njagala grey ne white. Yeka nyini Lydia ku sente ze yasasule za rent ekyo twakikanyako atana bana kuzimba. Abaana bajja ne bakola ennyumba eyo bakolera ku kalenda wali we basigira ebipande. Ewa Everboss. Kati mwagala okumanya amazima. Ewa Everboss waliwo abavubuka abasiga langi. Be bajja ne bakolokota ennyumba eyo ne bakuuta amayinja nga Lydia ku sente za Lydia ze yampa emyezi 6. Era sizobola kuzeegaana yadde n'omulundi n'ogi. Nze Lydia ne Grenade kati abyegasseemu njagala aleete receipt egamba nti namuguza. Ekyo kyokka kye njagala. Nze sisobola kwegaana nti samupangisa nnyumba. I rented the house, I sub-rented. Ne Regan abiyingiramu. Regan tabeeranga ko landlord wange. Omuntu yampa ennyumba mulala nnyo. Anti kati Dani ku nsonga Grenade gyayogera Dani alaga nti ebyokuguza si bye biri ku mmeeza. Ebintu ebyogerwako saawa eno ze sente ze yakuwa okulinovatinga ennyumba ezo Lydia ze yayogedde 40 millions plus ze yateekamu kalinovatinga ennyumba. Cookie. Yeah. Nga tuze mu reality. Omanyi milioni ana kye zitegeeza ng'ogenda okulongoosa ennyumba. Eba efaanana eti. Eba matabuta. Nze nkugambye nina agreement n'omusajja nga mugambye ngenda kulongoosa ennyumba eno nga ngambye emyezi 6. Salako emitwalo 2 okitegedde ngolo Lydia amaze okumbuulira n'enjogera ne manager yennyini nasalako emitwalo 2 for 6 months or for 5 months. N'okubeting ennyumba n'esiga mu langi n'enzimbamu n'effumbiro. Ennyumba eyo teyali mu ffumbiro. N'eteekamu hiita waggulu gye yagambye mbu kyali kifuluka nga temuliimu muntu alimu.
Katunula omuntu ne Grenade nava bye banale ba blog abalanga bali ku TV bogere ebintu bye batamanyi. Nze nina obujulizi. I have all the papers with me. Can she also prove nti namugabo yavuddeyo ku TV n'agamba mbu Dani yanguze ennyumba. Nasooka nampako installment ya $1,000,000 without a receipt. Kati bano bonna bakyali be bamuwolereza naye amazima Lydia agamanyi. She knows the truth. Hello. Kati olina ekibuuzo kyakyo obadde ombuuzizza. Ono Dani Flower yajja. N'alaga muleke obuuzizza oyo toto muleke n'alaga ennyumba ye okategedde Lydia n'agyagala bambi ekintu ky'okugula it was in the process naye yagakasooka apangise Dani Flower otegeera sooka olisirike wamono eva ku lyali ayagala fera mwana avakubira Lydia ennyumba etaliiye amalabu ake ositegeera katono bwe yagamba akasooka enkupangiseeko ositegeera tusooke tugirenovating then after tusobola okukola ki tusobola ogigula then bananyiri nyumba bwe baggira awo kati ono n'abwaka nga n'ennyumba tebanagimala nagimala gikola ki ye katono yabwakira ne booki natayika okubuzabuzaawo simala agenzeewa simala agenzebomanya nina kyenjagala okubuuza ensonga zino nti naawe ozimanyiko hinki oba ozirinako kyozimanyiko Lydia yo wayogeramuko naye agamba ennyumba Dani Flower yali wiringi gimuguza sente nga mmeka gwe kyobamanya ekyesente kyo saakimanya naye kyemmanyiiko ono gaye yamugamba ennyumba ye naye aba ayagala ogigula ayagasobola ogimuguza okitegedde Grenade just like lwaki ono gayi bw'abanga yali genuine why did he tell her this is someone's house okitegedde Grenade tewaliiwo gw'obiguddemu bimanyi naawe bimanyi kati lwaki ulira anti kanjogere gwe njogera n'omuntu omukyamu ku nsonga etuufu he doesn't know anything you're lying. Stop the bullshit you're doing, bro. Ate omwana muto takulanga wanji tenda be mwezi n'ensonga Dani Flower ensonga esinga omuluma Lydia we yakwatagana ne landlord oba ne bannannyini ennyumba ulira singa omuluma we baali bateesezza okurenovatinga ono teyatuukiriza kye yali ayagala kyekyo tegeera so kyovola Jasmine yafuna engineer we omulala n'amuteeramu ebintu by'ayagala Uncle Cookie yo bwe gubanga omusango gwe bagamba nti gwa butalinovatinga Grenade gwayogera ekyo kintu Lydia nali manyi kyali wange yaneeganye nga bwolaba ono toto byayogera naye Lydia ekyasinze okunnuma kankikubuulire Lydia keera ku makya n'agamba namuguza ennyumba teyayogedde ku bya renovation nti bimuluma simuguzanga ku nnyumba that is what hurts me Grenade olaba nsobya olina okimanya ndi muntu Grenade buli omuntu akola osobya lwaki okola bino byokola oli bukulimba ensi oyonona linnya lya mwana ng'ate guwa musobya gwe kyoyita okwonoona ebintu yabwe tebikwatako by the way naye naliwo omwana wamubonyaabonya sigenda bivaako stop those things you're doing bro okitegeera akalimbo kaafa kale omwana wali oyagala mufera omuguze ennyumba etaliiyo omuguze akaweewo okitegeera akalimbo ne kafa okitegeera akalimbo kaba kaafa ng'omwana mukama yamuyamba omwana n'abuuka okitegeera bananyiri bakyayamba ne bavaayo mangu kankelezemu katono mukama wange nsonyi okubasalamu Dani agambye ekigambo subrenting Dani kituufu waliyo subrentinga yes I did kati ekigambo subrenting kitegeeza kimunnyonnyole kuba wano waliwo just temunabakwatagana ye problem eriwo ekimanyi naye ekintu ekyendaba wano this guy
yajja nga bonajja ne piki nga siiyo ositegeera Anti grenade uliriza. Basangaze Subrenting. wange. Dan lindako. Subrenting kati system abana mu Europe gye bakozesa ne mu America. What they do, bakujjako ennyumba yo grenade ng'oli mu America. Ne bagamba ennyumba eyo nyimpe ngenda kugipangisa $1,300. N'ogimuwa. Kati bw'omala ogimuwa ye n'agiteeka ku market n'agipangisa $4,000. Kati wagipangisa $4,000 gwakuwa 3 zo n'abanga alyako ki? Olwasa. Alyako olwasa. That is what subrenting is all about. So Dani wabanga ya subrenting ennyumba bino ebintu temulina na kukaayana. The issue is subrenting. Tolina nnyumba gy'ogenda kugula $14,000,000. It's impossible. Ochiraba. So just ka confusion ako katono kemba. Irene wabikoze. Yes, kyekyo. Mwebale nnyo kuliza. kati olaba olwo Danny Flower. Danny Flavor. Dakoze kimwana gwe. Danny Flower. Ojjukira bwe wabonyabonya omwana oyo ku renovating ennyumba ngomaze otwala ssente ze n'obula. Do you remember very well? Ngakubira amasimu. Anti grenade so completed. Ebintu bino obitandikira mu kiwato. Omuteto gumanyi n'amagulu togamanyi. Bimanyi kubanyiza okubanze najjawo koko ennyumba nga tugirangula. By the way, okuba wasulangayo actually nga oliwo. Oteeka okuba wasulangayo. Ng'ennyumba ekyali kifulukwa. Nkumanyi okukuta. Dali sikukuta oli yali boyi wange. Usitegeera. Nawe kenjiri twamiitinganga. Nomala n'otubwaka. Dani, mwana otubwako. Mwana oyo nabonaabona ng'akubira amasimu n'akunoonya. N'otuuka n'okulokya n'omubuloke nga kiwaga watute ssente ze. Ositegeera. Amazima ennyumba just mwana olaba blood. Yanyiga lwanjawulo. Bino byonna yanyiga lwanjawulo okimanyi. Yanyiga lwanjawulo gye nali mwawulako ng'ategedde ssente ze bampangisa. Nothing else. Nina audio kempulidde awo ku Shalom ku gundi ya Shalom ka audio yabadde n'engamba nga Lydia yali akubira Dani ng'amugamba amuyo tenant naye waliwo ebintu bye njagala okumanya kozi ngenda kuvaawo naye njagala ku assurance ey'ennyumba eyo. Dani n'amugamba nti ennyumba terina buzibu gw'ofunayo yenna omuntu akukonkonaawo nze nkubira bukubizi just give a call away I will come. Oba wofunawo omuntu yenna akireiminga kitegeeza Lydia at first was a tenant kati simanyi kirowoozo kya Lydia kujja emboozi egula egiramu wa ku Dani ne Jasmine wenjagala okugattaawo bajja batokuganya nti saawa eno mbuza oba Dani okugamba nti ennyumba eno kanjiguza ebeereyo byaddala awo wewamisinga. Lunedi atunnyonnyole. Kati mmwe ono yali ayagala okukuba mwana. Ate namukuba ate yali ayagala. Ulida wamukuba naye ng'ate wali oyagala omukubira eddala ebikola ki? Just akazannyo ko ne kafiira awo. Makati awo. Tegeera naye nga kati bw'aba mukwano gwo ate nga yagambye nti Danny Flavor yamuguza gw'okikakasa nti yamuguza yayina gundi agreement ey'okugula bw'aba nga teyamuguza ye ayogere kimu nti ssente ze yamuwa ez'okurinovatinga awo we wali obuzibu naye aleme kulimba nti yamuguza kuba $15,000,000 oba togenda kugula ne $4,000,000 oba togenda kugula. Anti kiri bwe ekintu kyetwadde tugamba kiri bwe kiti omuntu ayinza okuba yajja n'arentinga ennyumba okitegeera naye ng'alina intentions ezikola ono yamuwa hope nti naasobola n'okukola ki n'okugigula ekyo kyetwadde tugamba otegedde ekintu ekyo naye Lydia Jasmine yagambye yamuguza kati ekyo awo kyonna kiba kifa yagambye yamuguza anti grenade alazeebwa agenze kufuna information kubanga grenade awagira bintu bitalina makulu tebikola sense naye bino ebintu byonna obiraba the eye yes ebintu bino byonna
kugundi zombi. Jasmine gamba grenade ateke agambe Jasmine ajje tumusoye wana ebibuzo. Tasobola kujja. Kati ye bw'aba ayogera kimu ayogere nti maybe bamukumpanya sente zo ku renovating naye aleme kulimba nti yagula tosobola kugula munyonyo ku miliyoni 4 yalina agreement ey'okugula. Ekirala kyesitegeera Dani kyenjagala ontangaazeemu wano we bagamba nti nno wadduka wali walagawa kakati baba kana akalimu ka Airbnb mbadde nkabeeramu nze in fact bakozesa kigambo kya kudduka Lydia bwe yampangisa sente ezo saaziryamu bitumbuwa nagenda Ntebe ne mpangisa ennyumba endala ng'eyo ngimulekedde mu mateeka nze nalina ownership yayo ne contract yayo nga njirina ne mpangisa ennyumba endala mu Kiwafu era bw'otuuka ekiwafu n'obuuza Dan Flavour ayina ennyumba nayo yali Airbnb nga nsuzaawo bantu ng'eri stand alone Ekiwafu Entebbe omuntu adduse nabi ne bagamba simanya ndi konsi sinaba kudduka am around bazeeko emwaka ne basanga nga siriyo ebyo mbyogera bwogezi nziruka nakoze kyogaba tebamanyi nti be balimba they know the truth they are lying lwaki nziruka kati basically tebakunoonya kuba oli owuwo babintaddeko naye waka bamanyi tebannaba kujjayo ne basanga nga siriyo. Dani nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Besides ziriya emitwalo 2 gye wayogera n'oli omwami yani Faruku okukisalako for innovation. Jasmine alina sente endala ze yakwongeranga mbusoole nga esente zonna zenzijukira zali kuba yasooka n'apa miliyoni 15 nabaana nyongera miliyoni 3 ze miliyoni 18. Okitegedde kubanga kwaliko n'eza security nali muyiseeyo eza security. Okitegedde for 6 months. Kati n'ebintu ebyaŋŋamba kuba temwali mufumbiro ennyumba teyali mufumbiro n'endizimba temwali muhiita neteeka muhiita ebintu byonna kati sente Lydia zeyamba ze nakozesa okutereeza ennyumba eyo ebimu n'embikola kati ebyayeke nnyini naŋŋamba n'okuŋŋamba Dani ebisigadde bireke nja kubyekolera mpola mpolo y'omukyala naye bw'akeera ku makya n'agamba mbu byayogera tebigatta ayogere kimu nti sente ze yakuwa ez'okurinovatinga awo wewali obuzibu bwe tutamanyi naye abunnyonnyole bulungi naye aleme kugamba mbu yagula ogula ey'okugula ayo olaba ne sente ze yaŋŋamba ezo teyampako sente embuzi zino za renovation yaŋŋamba Dani ŋŋenda kupangisa bwe nti naye mbadde nkusaba ontereerezemu ekikomera ekyo kuba ekikomera kyali kya orange munda n'ekifuula grey and white. Okitegedde ate n'ekirala agamba nti ennyumba yali kifulukwa mbu simanyi nga waameramu omuddo ayina ku bifaananyi omulembe guno abantu bakozesa amasimu ayina ku bifaananyi abirage amazima galuma naye nze nina ne risiiti z'abantu abazungu bannayuganda baavanga mu America UK nina risiiti zaabwe nga basuzemu eyo ennyumba mu kifulukwa kyayite kifulukwa. Singa wali wafaanana mubi nga bw'ayogera yandibaddeyo n'ebifaananyi n'abitulaga naye talina kifaananyi talina risiiti talina ayogere bwogeza amazima alime kulimba abantu Lydia Jasmine abeera mu nsi ki okugula emunyonyo miliyoni 4 abeera mu nsi ki obutamanya nti emunyonyo teri kalina ya miliyoni 4 okitegeera kalina eyo nga bw'ogitunuulira ddala eri wase yadde miliyoni 5 nga eri mu miliyoni 5 gw'ogigule musoole osasudde kaana kisoboka. Lydia Jasmine yasiba ennyumba eyo nga mulimu ebisolo ebyo owulira nga bikaabiramu ne banneiba ne batuuka okomplaininga musango gwakugulwako ku Lydia Jasmine. Ekyokubiri kyeyamaani yennyini awo emunyonnyo buli nsonga ebeerawo olaba ab'emulungo bayomba kyeyamaani ne bamuyita. Lydia Jasmine yagendako ku LC okukola endagaano yonna wano nga ne woba ogula ka ploti 5-2 ng'okafunye bw'oba osobodde okafuna emunyonnyo basooka kutwala ku LC. Lydia Jasmine
ku bantu beyaleeta nga bagula nga bw'omanyi ba serebu. Serebu ki owokubiri eyaliko ng'asasula ekintu ekyo. Ekyokusatu, Lydia Jasmine ku baneiba abamwetoolodde ayina amumanyi nga tebamanyi Danny Flavour nga Danny Flavour yaleetanga mikwano gye ne babeerawo. Ennyumba eyo yali nkalu nga kifulukwa nga temuli muntu. Oyo Danny Flavour okujja ogisasula. Nga buli ajja ogisasula ng'ebyabalemerera kugitereeza nga babagamba gwe yeetereereza. Danny Flavour najja. Yes. Era mbeera waneeno Munyonyo opposite ne Shiba ku nnyumba eyo etali mu kikomera ewalinga Rasta. Bino ebintu byetoololera kaakati wantu Danny Flavour yabeerangawo n'emikwano gye atuuka batuuka era ffe twali tumanyi nti Lydia Jasmine olw'okuba Shiba baali bagizeewo nga tumanyi nti nabo bonna abayimbi baagala yagula. Chairman yennyini twali mu meeting ne tugamba abagagga nga batwetoolodde. Chairman n'agamba oyo apangisa bupangisa naye tajjangako mu ofiisi yange. Munyonyo bw'oba opangisa osooka kugenda mu ofiisi ya chairman n'oyogera ebikwatako ne gy'ovudde. Owulira? Era essaawa ebiseera ebyo ennyumba eyo we yabeereramu nga amannya g'omuntu gwe bamanyi oyo Danny Flavour. Wabula obuzibu we bwajjira Lydia Jasmine yatuuka n'amanya nti ono amukuba ku mutwe asasula $1.5 nga bamubuulidde kubamu abaali bamanyi bya Danny Flavour nga bwe baali mu kakundiri kaabwe. Kati ne zimuluma n'ayagala yo okutuukirira boss. Ye n'ateekawo nti baamuguza buguza ki ennyumba Danny Flavour nga ye taliiwo nga bamaze okuyombagana. Kwekufulumya statement eyo Chairman n'agamba nti nze bajja kumala kujja wange siyingira mu byabwe basasule ne woofiisi. Oba kikyo beemalira ensonga zaabwe. Mu kumenya gate yamala najja. Chairman yajja mu kumenya gate kujja mu bisolo ne bamugamba oyinamu ebintu by'ebirala. Siwe baayogera? Nzijukira bulungi mukwano. Kubanga naliwo n'ennyumba n'akugamba tetugenda kumenya nju bw'oba walekamu ekintu kyo kyonna koggwe nze njagala bintu byange ebisolo byange. Ng'omuvubuka amaze okubula ng'agenze eyo story era Chairman agimanyi bulungi byebigambo bulungi nnyo. Era Chairman okugaana okuyingira ng'agamba beepankapanka nnyo nti bayimbi nze wange waba tajja siyingira mu nsonga ze. Newe bagenda ku poliisi yamutuma Chairman obukakafu. Chairman n'agamba ebyabwe sibimanyi nze najjeemu bisolo by'oli okukakasa nti bibye. Era Chairman omupoliisi gwe saamanya yamukubira ku nsonga ezo okuva e Kabalagala. N'amugamba nti nze sirina kye ŋŋenda kwogera ku ebyo kubanga mu ofiisi yange mmanyi Danny Flavour. N'amugamba ne wano eno we baba bagamba nti baagula endagaano yaabwe yagula kuliko omukono gwange njagala baleeteyo abatuuze 20 nga ne Sudiru kwali oba tekuliiko mukono gwange ogugwe okukwe kuliko omukono gwange. Ne bamubuuza ku mpapula z'olina kuliko endagamuntu yo nga fotokopi eri wa Chairman. Si bwe kyali ekiri. Kaakati Lydia Jasmine ababuulira amazima abantu balina amazima eno. N'abaaliwo Chairman yaliwo byonna nga bigenda mu maaso naye n'agaana okujja ajja mu kumenya luggi n'ekikomera abaana mu kukiyiwa ne basooka ne basiigako sayidi. Lydia Jasmine n'abagamba
Yo kala sije nabadde njagala. Yena maaso lw'omushana. Kakati wabagamba bw'atyo oyo Danny Flavour ne bamukubira essimu. Lydia Jasmine n'amukubira ng'ayomba. Dani n'amugamba ekikuyombya sikitegeera. Yongera oba yamugamba amwongere sente mmeka oba zaali miliyoni 4 oba 5. Basobola okulinovetinga. Ne bakuuta abayinja ne bakola buli kimu. Naye nga ennyumba yali terabika bubi yali nnungi. Just buli omu yalina kyayagala. Naye Danny Flavour mu kujjamu yali nkyafu nga mulimu n'omuddo. Yali mbi nnyo kyonna okumanya nga n'amasannyalaze tegaliiko. Nga tekuli na masannyalaze. Oyo Danny Flavour n'ajjanga n'emikwano gye ne bagitandika ogitereeza n'abatandika okubeeramu nga bakiringira omwo. Era okwo ogamba otya nti wagula miliyoni 4 kale musoole ddala ani asobola okuguza ennyumba ye emunyonyo ku musoole nga ya bukadde 5 ng'ate yakalina ate ng'eri ku luguudo olusinga ottunda. In fact, Lydia Jasmine kye yakoze defamation. Ndagala kesa ku kachini. Kakati Besh, ngisira musango kukayanya wano. Danny Flavour is working smart. Akozesa bwongo obukola okumubeezaawo. Oba kitegeera Kampala kuyiya obwongo obuna tasobola Kampala. Besh osobola kugula jini ya mitwalo 10 nga ya 15. Oba kitegeera tubeera mu kibuga olina gamba jini ya mitwalo 8 naye ng'agenda kukuba emitwalo 5 ku mutwe. Danny Flavour akozesa bwongo bwe. Bano baddiira obalaba basobola okuguza ekintu miliyoni 10 eky'emiliyoni 10. Kisinzira ngeri gyakunnyonnyoddemu n'egyakukoze ki gyakusanzeemu. Danny Flavour abadde alya wa mirundi 2. Alya ku Lydia ne Landlord. Oba kitegeera yasobola okugamba Landlord amugamba kyane Lydia amugamba kyane yakola nga middleman. Which is okay. Badde bamukubako. Which is okay. Working smart. Besh Kampala buli omu kuyiiya. Obuzibu buva waawano ebintu bino bya 2022 kati yakiguddemu sente ze bamukubye nga zisobola zimba ennyumba yakigwamu dda nava ne mu nnyumba okitege yagenda okugwamu nti bamukubye ku mutwe nga sente ze yakateekayo zizimba ennyumba emityana oba kitegeera naye nga ddalifu tezizimba nyumba wantu wonna kuba Danny Flavour ekinene nnyo aba yamulyako kale miliyoni 5. Kibaba bamusiba kuba nti alina obwongo obusaza. Abantu abagagga munnaye tebateera kukola bakozesa bwongo nti wano mpiseewo ntya. Ate ffe abalina ssente tetumanya bintu oluusi kuba nti tunakola miliyoni 5 okutandika poliisi ntandika soko gitereeze ng'onaamaliriza okingira kino ekivubuka kino kisooke kive wano ekinaleeta soko kibulookinga nti abamu tuba ne ssente naye nga ne betukuba tetubimanyi tetumala kola risaaki. Lydia Jasmine ye waba nti amanyi nti okuyimba buli kimu aba akimanyi ye amanyi kuyimba eby'ettaka tabimanyi eby'amayumba tabimanyi kyova olaba namugambye afune piyaara afune babbeeredde n'abasobola eno okwogerayo eno tasobola ye n'agenda kwokya oba kitegeera eno tazisobola asobola kuba kapensa oba kitegeera ebyo byasobola eby'ettaka tabisobola. Deshe sawa miliyoni 5 otandike polisi nze muwa miliyoni 5 otandike polisi. Beredde ne kamalirize Godfather kuba nakulabako nangula kuzina ensonga. Danny Flavour nze ndi mabegawo n'oba weetaaga kuba nti Danny Flavour oye nze ndi timu Danny Flavour. Lydia Jasmine bakuba ku mutwe gende wako ofune pyalo omutuufu todda na mawulire oyokya. Ekisooka kya byonna soko nteeke mu kinene beera awo yogerera awo leero olabe bw'ogenda ova muli bangi twagala pasipooti yo kaakati ate pasipooti Uganda tennannema abalina pasipooti Uganda bebeeremye luli lwabeeranga ne pasipooti ng'olina ossuubula naye kati okwata essimu n'okubira liyamu n'omutuma n'akwata ebintu n'abikuteerako ne bijja mpaka Kampala
kaire tukyetaaga kwonona milioni 10 genda Dubai ozongerako bintu oba China. Anyway, awo katuveeyo. Ekisooka kya byonna Danny Flavour ne Lydia Jasmine balayika balina obutakwatagana bwabwe ng'abantu. Walabika waliwo ekyagaana mu baana ababiri ku Lydia Jasmine ne Danny Flavour waliwo ekyagaana okugatta. Kwabwe ntunuulira ebintu bino byonna sinnalaba butalo lwenkana wano baweerova sinnalabawo. Ono yabadde annyonnyola YouTuber n'aleeta ekizampo nti oli yatimba emmotoka manya yatimba ennyumba boosi wange n'antabukira n'oli najja n'agamba ebifaananyi bye boogerako nali nkyazizza maama wange n'entimba ebifaananyi ze ennyumba ye nali ngipangisa ne Danny Flavour namugamba nti wadde ngipangisa naye noonyayo ennyumba ey'okugula in a long run teyagambyeko nti yeeno kati ekibatta mwenna is any one of you wanting to top news? Are you having issues as the two? Kubanga neewuunya amangu ennyo Lydia gye yadduse atandika ebya poliisi emunoonya poliisi kuliko bazaddebo. Waliwo omusirikale gwe mmanyaawo bamuyita Madam Rashida kalindowooza alina ggulu awo. I met that police officer. I think she's one of the most intelligent and useful police officer in Uganda. Tosobola kujja n'omuzannyiramu biddirwa akubuuza where is the case here? No, where is the case here? Ne bakiddamu ate olina kukola statement ezo. I want to get the case matter in this. If someone came and said this, and you also know this, what is the case? This is a matter of the LC. Hani chairman wamwe na akubira chairman nga Uganda sorted that issue. There is no nkayana azabe. This is not a police case. Kaline Lydia Jasmine namwe ndaba wonkayana. Mwetaaga genda mufune mediator oba chairman. Omu waba yavuma munne byatayagala kwogera. Oba omulala alina kye yagamba munne oli ne kimuyisa bubi oba ono ne bamugaana oba oli n'agaana oba musortinge this issue. Naye nze ndaba Lydia Jasmine afiirwa. Tukkiriza tugaane talent yo n'omwana efa. Ate kale ffe abamanyi ekintu ky'oteekamu okufuna talent eyo gye beezeewo kinnuma. Kuba Lydia site kino kyokka ekisoose kiri akakomplainingirawo ku media. Waliwo ebintu bingi ebiri mu mmukuba nga bijja byeddiringana. Olwaleero kye mmanyi n'okuba nti alayika tali mu mbeera nnungi. Ayinza okuba nga olwaleero ali up. Okisegeera. Nebino ebintu byali byetaagamu poliisi. Sinalaba Dani we yeetaagirwa kuloopera. Sinalabawo. Dani yalibadde simu nti alo Dani ono Godfather. Lydia agamba kino ne kino naye kiki tusingane twogeremu. Dani nadda mawulire n'akola ki. Pozi ngono YouTube ono manyize ba YouTube abo sibaagalira ddala nze. Era sibawana zi interview nabagoba kyekyaviirako n'oyo muvubuko oyo omusajja omuzeeyi oyo yagenda okuba ekyeyo mu bukulu. Ngadduka wano ng'ayitira kabodaboda okuyingira Kenya. Kyekyamuviirako kumpalampa n'asibako ebigambo lwamu mu interview. Pozi nga waliwo ebitaagenze bulungi. Bakwe emitwe. Bakuba omutwe ku YouTube. Kalijukira bannayuganda abasinga balina obuzibu. Ye asomako omutwe n'awuliriza. Bw'ogenda mu kye tuyita analytics eza video analytics. Bakulaganga ku miliyoni erabye video yo. Only 5% be balabe video ne bagimalayo. Abantu almost 80% balabako introduction bo ne baspeculatinga. Ekiyinza okuba mu video ne bagenda. Maybe nga people who came up and viewed the video misinterpreted according to the list or the little they viewed ne balaniko kubira Lydia olabe gundi byagambye agambi wabbe ennyumba agambi Lydia n'afyuminga. Naye wano tewaliwo police matter. Kubanga Lydia ne bw'oloopa Danny Flavour tolina ogenda muwangulira. Tewaliwo wano ekisooka bifaananyi okkiriza nti wabitimba. Tewagambako nti ogenda ggula ogiguze. Era naye mu video yagamba watimba noweebaza Katonda. Nannyini n'alowooza ne bananiko mukubira amasimu nti omuyaaye atunze ennyumba yo.
teyagamba kondi Lydia yagambe yatunze nyumba. What is wrong between these two? Kwango yagala obato yagala brandi ya Lydia egenda wansi. She's fuming up at buli omuntu wavaaka akola ensobi. Which kind of lawyers are those who are not present ngo signing mu nyumba, and these very lawyers are here to report who are signing na munju? Which kind of lawyers knows amazima naye akayawulo kali kenayawula ku sente zeyansa sulo ku land road zenali musasula. Lydia aganye okuvaayo okwogera amazima. Nothing more than that. Kubanga kituufu olabadde nina receipts z'aba clients bendalisuza mu nyumba gyayita ekifulukwa. Enyumba najipangisa 2021. Lydia yajja mu 2022. I was renting that house 1.5 ng'omuntu yenna bwe yeeyiya. Chairman Owe Munyonyo ali in front of my gate. Chairman ali wali. Ne tenant agreement jenina kuliko omukono gwa chairman ne stamp. Omusajja oyo Regan gwe muwulira tampangisangako nyumba. I rented that house from company bagiyita Al-Malik Property Consultants. Be bampangisa nyumba. Okitegedde. Kakati Regan abiyingiramu be bamanyi engeri gye bakwatagana nani ne Lydia Jasmine okwatagana ne Regan. You know, kubanga nze babloka be Munyonyo bonna nga bwe nkugamba ennyumba yali maaso ga chairman. Nalina n'abazungu be nasuzanga awo banna Uganda from US, Rwandese from UK. Nina n'abantu abansindikidde zi message abasulanga nagamba Lydia nga alimba ennyumba eyo twagisulamu. Ekisooka, I want to clarify, tuli bantu bakulu. With due respect, I respect Lydia. Nete ayinfuddeyo mukazi omukulu najja nagamba yasanga Peacock n'embizi mu kikomera kyange. I'm a son of an Adventist pastor. Regardless being an artist, nze siri ambizi, era siri against kubajirya, era sijirundangako ewaffe. It is on record. Mu Uganda sirabangako omuntu alina Peacock mu kikomera unless oluzungu lwe lwamusumbuye sekoko n'aziyita zi Peacock. You know? That's so funny. Lydia yavuddeyo open. N'agamba namuguze nyumba. Lydia yajja n'ansaba mupangise nyumba ng'ate pressure eyo yali kulwa kuba nti oluguudo luliko Shiba, luliko Zari wali ne Spice Dana ali ku street yemu ya Salama. N'ayagala naye abeere mu nyumba. Okitegedde? Era bwe yajja ne tukkiriziganya namupangisa. Naye omuntu omukazi omukulu n'ova n'agamba nakuguze nyumba, toyina receipt, toyina agreement, toyina ekintu kyonna. Nokera ku makya n'ogamba Dan Flavor mufere, mubbi, era munoonya okumusiba. Where's the truth? With all due respect. Kabira omwana wa senior to owa P7. Olinga agula peni. Ettaka lye Munyonyi baligola Munyonyi awo kumpi n'ewa Zari. Bwemba mumanyi ku roundabout. Bagulawo miliyoni ana nga tuze ku reality. Ngadde mulungu. Ngagidde mulungu wenyine ekikuba ekyambuka ku Impala gate ey'okusatu. Ntegedde. Waliwo akasomero akasooka Zari then gate ey'okusatu. Eya black eriko n'akasiisira. That used to be my home. Jagamba nti kyali kifuluka nga temulimu. Omwalo oyo yalimbye nnyo bambi. To be honest. Era she should come out. Nze nalaze epapula mbirina. I have all the papers with me. Njagala asooka aleete receipt eraga nti namuguze ennyumba okuswala kumuggweko. You know? Ataddeko ekibeera because alina abantu abasobola okunkwata anytime. Abapoliisi baani. Ne let her bring nze sagala kunkwata enkya bagambe deshi bansazeeko enviiri. Ebya Uganda obimanyi bya technical novu. Ogenda okuwozaawoza nga bakugyemu enjala. Olw'ebyo ebitaliimu makulu. Gwe bwokera ku makya nokera ku makya noonya ddaani ate nomaane weekubajje mbuyanguza ate simanya namanya bampangisa miliyoni 1.5 ate nampangisemu 1.7 ate yanguza ennyumba. You see, there's a lot of drama and lying over somebody. Nze nakkiriza erinnya lyange lyonooneke, but she knows the truth. Era landirondize gwe mmanyi yampangisa ennyumba bamuyita Walusimbi Farouk. You know, kati Regan abiyingiramu kubanga bo ba mikwano ne Lydia. Era kibola teyasode namusitwa namuleeta ne ku interview. Chairman ali maaso g'ennyumba. He knows the story how Lydia locked
my animals in that gate. Yagalira ensolo zange oyo omukyala n'alinnya ennyonyi n'agenda e London. Ensolo ze yakedde ku makya n'agamba nalina mu mbizi. Nze sirunda mbizi. Mwalimu enkoko, mwalimu ssekoko, ducks oba zaalinga 2-3, and my dogs. I had 2 dogs. Muchikomera nga nazaawula ne waabeera ziri muchikomera nakyawulamu nateekawo embaawo. You know, nga teziri mu compound. You know, naziggalira nze kennyini ngende wa LC, aba LC bannyini chairman nansindika ku police, nezija n'abasirikale ne bakuba ebifaananyi ne bamenya kufulu. But bw'akomawo n'agamba mbu simanya yansanga bansibye ludde gamba ayagala bwagazi kunsiba. Bankwatira mu ofisi ya RPC Katwe ne bamala RPC n'abagoba ne banta. Tewali n'omu yankwata nako yabagamba mujje camping cause they arrested me in RPC's office. Lydia tansanga nga kombo namutwala munamusanga binanyagena okujja nga bamukutte Katwe. No. Sorry kabalagala bankwatira Katwe mu office ya RPC na kuboyo guy wa boda gwe yakubidde simu. RPC ya mukuba oluyi. Cause I explained to him in front of them. Yekenyi n'abagamba muli bafere na kuboyo kyali oliridi agwawulidde akubire simu yo Hassan. Kuba ye yamuleeta. Namuleeta kupangisa kyokka gye biggwere mbwate nabaguze ennyumba. It's a blasphemy. With all respect Lydia Jaina. I know kujakiri alingewe autaga yogera amazima. Yali just nze kimanye kyali kimuluma kali kakadde kinali mwawulako. Ate nali mu business of course. Never man nali mwawulako obukadde bubiri teri akola nga tayagala kufuna amagoba. Okitegedde. Because I was paying Oyorigana being them, it's so funny. Ebbanga lye namalo from 2021. Mbadde musasula nga sina alias zonna sibanjibwangako. Ate nga sente azifuna. Kati ali ku the other side mbo bali mu kunoonya kunsiba. You know, it's funny Uncle Desh. Era singa kibadde kisoboka. You should talk to Lydia ku story ye ntuufu. Mugambe nze nina copies zabyo na mbirina. I have it. Njagala abireete akiri alingensi. Nenga zibi olabujukira banayogerako ku system Uncle Desh. This is the system we talk about. Oyo omukyala yagenze n'agulirira abamawulire nga banoonyako interview na kunsiba. Okitegedde? Uncle Desh Kalisa. Wanjisho. Salamu alaikum. Walaikum salam. Uncle Desh, ekibuuzo ekyo twagala okubuuza Danny Flavor. Endagaano gyewa omukyalo oyo teyalabako ku ndagaano nti no guli mu muguza. Muganda wange nziza okugamba nze yampa ssente ne mukola receipt ya million 15 nga bwazogedde. Nze sisobola kuguza kintu nga sina yadde ownership y'ekintu. Lydia mukazi mugezi. Okitegedde. Ate sisobola muguza nyumba n'atagenda wa chairman wakiri but abeeko oba balooya be. Naddala kuttaka ng'emunyonyo. Emunyonya ne wabeera mu kyalo anko kabeere nze kobeere gwe osobola ogula akataka mu kyalo n'otakaloya dda akalagaano ka layini 3. Kati nze ogambye ebintu bino bya 2022. Lydia ennyumba eyo akyagirimu. Nyumba yagivaamu dda ne bagipangisa nawuliddemu ne nannyini yo yagitunda dda. Kati Lydia agibeera mu bbanga ki? Lydia simayina kubanga bwe yagibeereramu awe banterako obuvuyo ne mbaviira ne ŋŋenda eyo. Kati bino ebintu byakomyewo bityo obudde buno okugamba nti no bakunoonya oli ku ttale. Kati ebintu bino olabe byakomyewo nali twali ne Farouk nga twogera ku twali Sarkozy we had an interview. Nambuuza kuba olwede baali boogera waliwo ekiboozi kya Bush ne Lydia Jazz. Nenge ekiboozi ekyo ekyennyumba kyali kyayogerwako naye you know cause waliwo abaali baagala kipiikinga. Kati Farouk n'akimbuuza about Lydia Jasmine. Nembyogera. Kati bwe nabyogera ne biza backfire nga tuyanyize nnyo n'amala ne yeruma akagalo ka wakati. Kati ekikunoonyesa kugenda kwogera ku interview. Kwogera ku interview tewali kirala tennakola ki. Tamanja. Kati basically Lydia Jasmine
alimu kukuggala mumwa. Yes. Kate lwaki gwe weekwese? Kati munange omuntu bagamba ndakukwata. Lwaki tewagenze ku interview gye baadde bakuyiseeko eya Sarkozy? Kadde ota kunyonyoleyo ekintu kimu. Olaba ekibuuzo ky'obuuziza ekyo. Okibuuza wano kyangu okuddamu lwaki teweetute ku Deshi andese emirundi egi andese emirundi ebiri. Deshi tabiri gwe nze nange mfunye omukisa nze waneno ku Deshi wa Deshi so ndeka mbuuza omusajja ono mwana ebintu bino. Dan Flavor lwaki omukazi oyo lwaki gwe weekwese ng'ate bakugamba nti n'ogende ku interview? No, nga tuze mu abaani. Enjogera gye yakyogedde si ye ki. Nze omuntu eyankubira bamuyita Dias. Yaba abadde mu interview. Yankubira abagulu n'aŋŋamba Dan Flavor. Interview ye rotate nze mbadde nkwagalako interview. Teyaŋŋambako nti jangu tumeet ne Lydia Jasmine we talk about this. Kakati agenda okikola ebyo nga Lydia bwe yaconference nze nga base kati Darius ampita tukole naye Lydia ansange n'abasirikale bankwate. Ekitegedde kakati nze bwe manya eyo lwaki ogamba nti nno Lydia yakutwala mu prison ng'ate wakomawo ku poliisi ne bakuggyako empingu? Anko ebintu ebyalimu balooya ne poliisi byali bigwera. Yali anjagaliza kukomera naffe. That is prison. Okitegedde? Linda ko kesi eno yeeyongerayo after awo ku poliisi ne mweyongerayo ne mugenda ne mu kooti. Nadduka misinde kati abaali bamusinga obikola n'amala n'abivaako. Ate lwaki ogamba nti nno yayagala okuvaako nti nno oba ne ambuuza bannange? No, nze abuuza Liam. Mbuuza okuva ku poliisi wali ewa RCC tebyagenda mu maaso nnyo kuvaawo. Kati RPC kye yakola yakubira osi we Kabalagala gye baali baloopye omusango ng'amaze okuba abasirikale n'oyo Hassan. N'amukubira n'amunnyonnyola n'amunnyonnyola bulungi nti ono omwana yali apangisiza ennyumba Airbnb n'agipangisa Lydia. Kakati landlord ate agamba mbu yali asaba ssente. Lydia mu kusooka no yali ansaba ssente muddize ssente okuntwala ku poliisi kambabuulire. Ekyo teyakyogeddeko. Mu firimu eyasooka temwalimu kuguza. Yali ammanja ssente bwe yamanya landlord nanga Dani nina okusesema akasente keyampa ng'anaakamu kakozezaako ebintu ekyo n'akalala nga nkozeemu ebyange ng'omuntu. Kati ye n'agenda n'agopera era RPC byakubira Ossi n'engende wa Ossi era omusango kennyini Ossi ne bankolera bond ne bampa ekipapula kya bond n'envi e Kabalagala ne biggwa. Ekitegeere basically tewaliwo omusango gw'amaanyi. Basically Lydia kye yakola eky'amaanyi kusuuza bizinensi yo. Kusuuza bizinensi ate teyakiŋŋamba kyannoma kuba natuuka kankubulire twali tuteesezza emyezi 6 only 6 months nga gyagenda okugeramu. Era twali tuteesezza n'ebisolo byange bisigalemu. Kuba ebisolo byalina byabyo nga tebiri mu fensi byalina fensi mangi mu kayembe nga we nabiteeka. Nangamba Dan nze ennyumba eno gyagala ebisolo bisobola okubeera. But after nangamba nti sibyagala ebisolo ebyo. Era mutayo nga kuba yakwata omwana yali mugoba. Irene wasuze otya nnyabo. Era bwe yamugera naggalawo n'agendera. Kati akodde ekirelu wandibadde gwe sobola kuyingirayo ng'eriko omuntu. Respect. That's why involved n'abapoliisi ne bajja ne bamenyako.
But did you refund what she said? She's lying. Ani alimba grenade. Ate baba grenade oyo alabika si grenade gwe mmanyi. Iye account ye njirabe y'abantu 53. Bwabeera ye nina alabika si ye. Bwabeera ye muyitaji. Uyazi. Daddy Flavor. Wanji step. Maybe chibyoza nnyo. Anze ni muntu mukulu mkanange musajja mukulu nnyo. Kiri enzanya mu muzanye ebintu by'emizannyo eby'endongozi nabivaamu dda. Nabivaamu dda tokimanyi nze ndi biralamu. Mukyogamba mukwano gwo tomanyi nti yayokezza byayogedde ku interview wagirabye. Talina kyeyalimbye. Kati okakasa otya mutalina kyeyalimbye nze nina empapula gwe gunedi nsobola okuguza ettaka nga zikolesa. Anyway, sina kyamaanyi kyakwogera naye nga ndaba kuba nawe amazima ogamanyi omanyi ebintu wayisaamu Lydia. Naliwo ojjukira n'otuuka n'odduka n'okudduka ositeebya n'omubwaka yakwesiga amazima gali nti yakwesiga ng'omuntu ositegeera n'akwesiga kuba nzijjukira ompoloota nnyo n'akwesiga ositegeera ojjukira nkubuuzeeyo grenade yakwesiga kyebolabe weesibye ku mpapula ezo but Lydia trusted you as a person ositegeera kuba yinayo problem atrustinga nnyo abantu but me I was there and I remember everything. Yeah. Just ndaba okitutte nnyo person ate kiteetaagisa ositegeera naye ng'ate tewali obusungu bw'olaga Lydia ndaba tewandibali tebwetaagisa ositegeera kuba ate gwe wamusobya. That's the truth. Alazewa forever. Alaika network muje. Kyogamba waliwo ayogera obulimba grenade. Amazima gali nti Dan Flavor alimba ositegeera. Ayina missions endala ositegeera kubanga ebintu byadda ositegeera lwaki abireeta kati ositegeera yadduka omwana atuuka n'abiva nako mwana naye kati izikimpisa yali so loud ng'esuula omuyimbi ono ng'emuteekako question mark muntu watugambye waguze ennyumba nyumba avuddeyo kati olwa publicity ne PR n'agamba asigenda kifiiramu kambeeko gwenkyambaza n'asinga responsibility n'agizzeewo omunafu n'asibwa teyagishiftinga kugizza wa munafulezi okitegeera yagishiftinga n'agizzeewo omuntu eyali responsible ku kumufunira ennyumba wadde n'oyo omuntu yali sereebu. Lyamu gwe kyotayagala kukkiriza kiri bwe kiti nti Jasmine y'ensibuko ekyusa kontrakiti nti bapangisiza ennyumba n'osasula emyezi 6 lwaki ogamba waguze ennyumba n'opostinga nti waguze kambe nga nze landiroodi lyamukuobeere lezi obuzibu buli ku posti Liam abo woyewo Liam obuzibu bwonna bwava ku posti ya Jasmine ate posti okumanyanga lwaki ulira Liam lwaki omugaga posti ya mukanga Jasmine yayita family ye yonna ne bakola ne beekuba family photo bakola housewarming buli kimu nekifuluma mawulire Liam oli lezi nange nakola housewarming wano wempangisa wagamba ko nti oguze kwa apartment yao woli Liam na posti nenga ameti nguze Liam wekubisize wekifaananyi ogambe my new apartment ngeziri mu background olabeba enkya tofune kibaluwa kikusavinga from any critical land road agagamba omwana abadde ki
naye twabitikola my new apartment kyenkugamba lezi kyengezako kugamba kyekino bagambye Lydia Jasmine yayita Dan Flavour emabega okitegeera kati yamuyita emabega Lydia Jasmine n'agenda ew'omugagga wa Dan Flavour n'akola atya wano mu byomusiba wano biki awo nga atambuza keesi foiro nga zitambula awo Jasmine we yanoonyeza omugagga Jasmine ne bakola kino omugagga oba na cousin oba cousin wani cousin wa gundi ono gundi mukyala gundi eyali mukyala Diamond ye yazigira Zari cousin wa Zari by then ye yali abeere wa Zari ye yayamba Jasmine okufuna omugagga cause they are neighbors enyumba eyo eriranye eya Zari kati lindako anti tugende mpola kati bwe bakola kati Jasmine we are meeting omugagga so what happened next ng'agamba omugagga yenga ayagala tandika kolagana na mugagga direct awo Dan awo omugagga wa eno just omugagga okola alam yali yeebuuza okitegeera naye kati omugagga okugoba Dani mu nyumba olwo Jasmine ng'akwataganye n'omugagga okitegeera ate n'ekirala ng'omugagga ategedde nti ennyumba ono agiryako Dan Flavour ndabe Dan Flavour joined togolindeko ndabe Dan Flavour joined lezi ndabe Dan Flavour joined kati subiri oba yeye yennyini simanyi ate Deshi taliiko Deshi huyo wali awo no Deshi ino nyiga gundi teraga adi Deshi jangoze ko request gundi guest button yazemu nevaako aduse misindi alabika okitegeera liyamu amazima gali nti byonna bino bitandikira ku mukyala kukyusa bigambo byeyayogera mu kufuna ennyumba lezi lindako lezi musokamideko katono banyonyere wano Liam omugagga lwaki anyiiga atandike okolagana lwaki anyiiga ogera ne Jasmine agobe Dani wadde nomuwa refund ya sente Dani ze yali agize ku lwansonga Jasmine agamba omugagga sente zawa Dani biri kitundu omugagga agamba atenze mupangisemu kino kitegeeza ndyako miliyoni namba awo ne Jasmine naye amanya sente entuufu Dani zapangisa naye miliyoni eno emuluma kati omugagga awo wagobera Dani basically so kiki ekyatuukawo Dani yarentinga Lydia Jasmine ennyumba okitegeera Lydia Jasmine n'apostinga somehow ne bituuka ku mugagga the whistle was blown whistle ya blowinga ne controversies ezo ne zijja omugagga n'atuuka kwani ne Lydia Jasmine ne bafuna engeri gye bakwatagana somehow somewhere okitegeera bwe bakwatagana ne bamanya sente ezisasulibwa entuufu between them okitegeera bo ne ba meeting in the middle ne ba excluding Dan Flavour mu mix good enough Dani uno Dan Flavour huyu kati yajja kinyonyo kati from his point of view thank you kuba mbasaagala nnyo obwedda gwe nnoonya Dan good morning Good morning banange muli bulungi nsanyusa obalaba konze ndi mu ttale ndi ku lwani butale tuwe dakika 15 teweetaaga kubeera ku lwani kyetusinga okwetaaga bwe bwenkanya mu industry good enough mu byennaakayitaayitamuko mu video zennaakayitaayitamuko ne mu comment zennaakalaba abantu bagamba Dan is right
naye ekyokuba nti Dan is right, internet Dan ogimanyi era it can change neturninga against you. Ekyo tekikugala nti 100% basobola okuyimirira ku side yo, but accordingly ku njogera ya Lydia Jasmine n'obujulizi bwe walaze, nze nga nze omuntu nsobola oyimirira ku side yo. Nziza ne bonna bali ku side yange beebale. Neŋŋamba nti kati twagala proof, kuba ne analysis gye ndabye abantu nga bagamba bw'aba mutuufu lwaki yakubira wa boda. Uncle Des, kakati nkubuulira. Ebintu bino byali bitya byonna as for starters, cause nze ndaba zi kiripu. Okay. It's good okufuna ka chance okubeera wano Uncle Des. Before nga sina kugamba nawe byatandika, sibyogera nti I'm tarnishing Lydia any like mono ne Lydia. But the truth is